live zamwe atandika okuvoola Kyagulanyi kiba kitegeeza ti ffe tumwanguyiza omulimu ogumusasuza ekyo kikyamu era omuntu yanaddayo kuyita Majambere ng'amuyita ku live ye simanyi akubye essimu ayogere kiba kitegeeza ffe kennyini ffe tu inviting Majambere ayogere ebigambo ebirumya struggle yaffe n'omukulembeze waffe Kyagulanyi n'abamu ku ba people power abakola kye basupportinga Kyagulanyi so mbadde mbasa omuntu yenna tukomerwa jjo live zone ezaakoleddwa ne muyita Majambere kiba kitegeeza nti ffe tumuwa ekyokukola ffe tumusasuza please temuddamu kumuwa platform balina platform za NRM Soma baina media center ya NRM baina media center ya diaspora ya NRM kwa bagenda kulia videos nga bali bazikola abali blackmailing nga Kyagulanyi nti yatta omuntu agende eyo nego muteka ku platform yo banga promotinga okitegedde so Majambere mwesonywe temuddamu mulaga nti mumuserenge ekintu kyonna the moment wo sharing ekintu ekihatinga Kyagulanyi kiba kitegeeza nti you are promoting that impunity gwabwe so ekyo mbadde nkibasaba mu kikomi awo temuddamu kisigenda mu maaso kati ngenze mu maaso ankozeko research amala ne bakigatto bange bampa information eraga who is Majambere Kamuntu ono Majambere Kamuntu musajja nja kuga nti musajja azaalibwa amalokebera mu mwaka ivu yange wano Majambere Kamuntu azalibwa Kitebere Bulamba LC1 azalibwa Kitebere Bulamba LC1 Makulubita Luwero district Ochamira Kanyanda we bazala Majambere muwulidde bulungi bamuzala Kitebere Bulamba LC1 Makulubita Luwero district Ochamira Kanyanda we bamuzala omwami oyo azalibwa omwami gwe bayita Babumba Majambere kitaawe Babumba Majambere parish mujiwulidde Egombola mujiwulidde district mujiwulidde ne wakyamira okugenda ewaabwe amanya ga kitaawe ye Babumba Majambere kitaawe musajja mugenzi yafa atya kyengendako taata wa Majambere yattibwa muganda wa Majambere muto wa Majambere yatta kitaawe kennyini muwulira omutima gw'abantu oli avaayo ku international TV wa ku media nayogera ebigambo bitategereka musooke mumanye background ye yaani Majambere nga family ye bo bennyini ba siblings bo nnyini batemu taata wa Majambere no Babumba Majambere muto wa Majambere yamwettira n'amutematema n'ajja Majambia omanyi bana abasajja family abo tebaagala kukola si bakozi sibanafu balwadde baagala nnyo ebiyidde kyovula ne mu Kampala tebalina mirimu bataya butaya kati mirimu gye balina gya informant so Majambere Babumba taata Majambere muto wa Majambere yamutematema n'Amajambia n'amutta olw'okuba nti yali amusaba ku kibanja azimbeko amaka g'atakoleredde oba ku ttaka ly'atakoleredde n'amutta so muto wa Majambere yakya kitaawe wa Majambere n'amutta n'amutematema so ndowooza mula family gye tudiringa nayo tudiringa ne family ey'abantu abatemu abalowoleza mufuna ebintu byaki ebyempuna so information mugifunye omwami oyo Majambere wa Majambere naye muto wa Majambere ye yatta Majambere yatta tata wa Majambere n'amutematema lwa nsonga zaki lwa nsonga za ttaka muwulire gye bamuzaala ekyalo district LC1 na biki kitaawe mufu muto wa Majambere yakola ki ye yamutta mukitegedde so yoyo Majambere emirimu gye gyakola akola mirimu ki Majambere ng'omuntu nkiddamu Majambere ng'omuntu talina mulimu guli official gwakola omulimu gwakola baguyita informant kye bayita informant ye muntu abeera ku kyalo asobola okuwa poliisi asobola okuwa CMY asobola okuwa ISO oba DISO information gye babagala ku ground naddala ng'okuspayinga ku bantu government beyagala okukwata oba okwavuwaza gwe mulimu gwe ayina mukama we handler we Majambere ono akola n'ekitongole kibaita JAT Joint Anti-Terrorism Unit ekitongole kino kina safe house yaayo eri Kololo ngwaggulu ng'ogenda ku bunaala bwa Radio Uganda bwe wali office ya JAT kati enkulu Majambere gyabanga gya coordinating n'abatujju baayo so omwami oyo gyakolera handler bamuyita Lieutenant Colonel Deo Akik oye handler wa Majambere ndoza ya musasula omusaala oba ya muyisako information okugitusa gyakola ki gyalaga so oyo mwami
information jemba wadde nti siwa amaje, siwa polisi, siwa ISO, siwa military, siwa prison. Muntu wa bulijjo just a mere person like you who is just an informant. Mbabudde kigawo kye bayita informant ye muntu abeera ku kyalo nga just ye bamutumye kulekinga information nti oyo muntu oba kati nga tuli mu system y'obufuzi baagala nnyo okusindika abantu ku ground okulekinga eno group eyogera ki bano boogera ki oyo mugagga akola ki informant ye muntu akunganya information n'agiwa ebitongole ebyokwerinda okuba nti byetegereza abantu byebaagala okusporting okukwata n'okunoonyereza so gwe mulimu gwe omwami oyo amakage oba ge twandiyise nga waasula asula oyo mutundwe saagadde ku exposinga family n'abaana be kubanga alina omukyala alina abaana abato babiri. Bino ebintu byonna byakola abikola out of his knowledge kubanga ayinza okuba yalooza oyina Uganda babiri abasigalawo. Muganda omu bamuyita Serunjoji, omulaba bamuyita Wilberforce. Omu akyali mu kyalo omulala ali mu Kampala, buli mwali mukweya tebalina dde 10. Bulijjo tugamba nti yonna ssente empya n'enkadde. Waki Baganda bali ku street babonaabona nga tebalina ssente. Gwe kennyini naawe oli kadde itonna mulimu gw'okola otiisatiisa abantu wano ku social media mb'ogenda batta. Toyina kyosobola kukola muntu kubanga toyina namba wadde ya police nti bakurecruitinga mu police. Toyina namba ya maje nti bakurecruitinga mu maje. Toyina namba military nti recruited by military. You are nothing apart from being used to talk shit. Kubanga gwe mulimu gw'okukusasula. Kino jara kibagamba nti bana abantu bakozesa tactic y'okutiisatiisa. Njala obbabulira President Museveni ebikolwa byabadde azzaako ne byebutomi byonna abadde abikola ng'ayita mu bantu abalina obwongo obutono. Singa yali yasomako n'amala senior 4 yandibadde ategera ekigambo kye bayita kamwaka bikasasiro ganga. Ofulumya ekigambo nga bagamba ekifulumye naye ng'ebinaddako waliwo enjogera egamba nti kola nga bwe ŋŋambye so tokola nga bwe nkoze oba tokola nga bwe nkola. Mbere byayogera bawi mutuma abyogere naye yeerabidde nti ebigambo ebyo binaatuukirira bituukawo nga bassa omuntu ye kennyini gwe bagenda okukwata tebagenda kukwata oli yabimugambye byogera. So mu butamanya bw'amajambere yakozesa obutasoma bwe n'obutategera okuba nti bamugamba ajjayogera ebigambo okumanya ono omusajja is just a layman. How can a man who says that he is working with the ISO or CMY nofukamirira bbala mbaruga hale just a mere person like you atali maje atali mu CMY n'omufukamirira mbu omwetondera ku bigambo wajjango oyogera ngo yagala okunyira mu people power. One ekisookera ddala okumanya nti gwe musajja gwe tolina kyolina mukusooka n'oyagala osika abantu eryo bakuyambe mbw'oyagala kudduka mu Uganda olina information nyingi nnyo gavumenti ya President Museveni ekunoonya. Kyewasooka okukola n'okubira abantu bwali omanyi mu diaspora balyogeddeko nabo bagamba njagala kudduka mu Uganda naye bajja kunzita nsobodde nti okudduka. Wasooka n'oyogera ne Isaac Katerega akuyambe ofulume Uganda. Isaac Katerega n'abakontakitize yakubira South naye Isaac Katerega bwe yankubira mugamba no ani gw'ogamba ali mu buzibu ayagala okulinnya okujja ebweru. Isaac Katerega okuba yali musajja nga yasirika teyangamba kigambo kyonna nensirika ne mugamba ne making sure nti omuntu oyo osooka n'omunywezako in and out abadde akola mulimu ki information wakisasooka n'akusumirako lwaki ayagala kudduka Uganda ng'ate abadde mu kitongole kibadde ky'amaanyi kumbe gwe guno omuyiri gwani gw'amajambere. Yasooka n'ayagala abuzeebuze abantu mbwe ayagala kudduka mu Uganda alyoka atuuka eyo asooka abege bulungi alyoka ze information wa ekyo ne kigaana kubanga after twamugwamu ne tumanya wuzi majambere ka muntu ne kigaana n'akola badamu namugamba no kati oba ekyo kiganye please katugenda kusindika oyingire mu people power indirect bakuwa task ne bagamba no bwe tuba tugenda okusindikayo oli waddembe to abuse President Museveni oli waddembe okuyabusinga any security organ oba agency yonna in any way possible okulaba nti abantu bali obaguzisa kyoyagala olyoka bayingire mu bulungi obabege bulungi. But unfortunately fenga abakola underground work twagamba no majambere muleka akole kyakola kwa fate futuna system empya Museveni agenda akuwene sente naye ojja kukakkana nga sente zibakuwadde okujja okubegesa zokozeseza emirimu gya people power mpaka ffe tukwagala gituuke naye nga oyina wotagenda kutuuka oyina information gy'otajja kufuna yensonga lwaki majambere basooka ne bamusindika najja ne sente ne yeeyingiza mu bantu n'akolanga press conference n'afuna abasirikale ng'abagamba temukola kino ABCD nga yamanye tetusobola kumanya within that process twafunanga conversation n'abantu baffe omuntu baga nti omuntu oyo mubeeko mumukomya naye oba yagala kusinkana Bobi Wine musobola omuleka n'afuna self but beyond that it's not accepted.
era ntukikola bulungi nnyo tubeera successful nnyo yagezaako nnyo tupenetrate okuyingira munda ne kigaana ng'avuma President Museveni avuma ebitongole by'okwerinda avuma banene mu gavumenti ng'afulumya information gye yali yafulumya yali collecting ntuufu naye for the purpose of their mission basobola okuwa part of the information n'ogifulumya to show those people that you are indeed with them, but unfortunately, baba ina bakusibidde okuga nti wano woyina okukoma. Kati information gye yabaga ku social media najja yali kigula lugikula nti ayingira mu nderi bamukiriza ayingire. Nenga fa bagezigezi abali emitwe gyengege n'egyemmali tugamba no oyo wadde ayogera bino asoka abeko wakoma era ebaamuteeka we yakoma yagenda okulata kyasobola kufuna information kugitwala mbaka maabe. Nga ate n'omusala gwe bamuga ati tukyasobola kuleta information please vacate era kyamuwazisa okukola ki okuddayo kati kino ekigambo kyogga nti agenda kutta abantu Majambere ng'omuntu gwe mulaba talina wadde eddiba ly'enkukunyi lyali abadde nalyo nkyubatta abantu talina muntu wadde gwe yali asse agamba nti atta abantu ekisookera ddala ekisemberayo ddala ku Majambere ng'omuntu mbagambye talina kitongole kyakwerinda kye bamuwandiise mu kituufu era talinayo namba era ensobi gye bamukozesa ajjajja ejjusa oluvannyuma kuba kati tugitegedde baganda bo tubategedde gy'ozaalibwa tutegeddeyo emirimu gy'okola tukoze eki tugitegedde so kati bino ebintu by'okola ojja bikola naye ojja bejjusa oluvannyuma kubanga bano abantu b'otiisatiisa okutta tojja kumanya kigenda kuddako twali tulabye abanene emirembe engalo okitegeera mwenna abadde bebuuza tusobola kwandolinga kutya Majambere ekisooka ignore him ekyokubiri block him ekyokusatu don't share his information ekyokuna kyemulina okukola mulina kumugamba openly nti Majambere do what you can do as a man don't intimidate anyone if you want to kill genda okwata live video ng'ofunye omuntu gw'oyagala okutta target yo omukwata omutte then to proving nti osobola okutta but this kind of words byoyogera it is tebina kye bigenda tulokazadde okutiisatiisa what we need is like this Al-Shabaab oba is ISIL bana abatujju bakwata omuntu ne bajja ne recordinga video namukuba esaso namukumako namusalako omutwe nga tulaba that's the proof that you can kill someone but coming on social media intimidating people kubanga bakusindisa oyogere tekina kye kigenda kusolve kigenda proving omuntu osobola okutta omuntu you can't kill anyone just you out of your minds you have been used okwogera ebintu bino okitegera siki bola ontasobola dde okusala n'enkoko just kukanga bukanzi bantu nze njagala akole video ng'akutte target ze yayogedde mbu agenda kutta abantu amuleeta akolera video ng'amusazeeko omuntu bamukuba amasasi then we shall prove that he is a killer but if not that tally above the law but unfortunately the problem we have Uganda police is under military Uganda police is under army yensonga lwaki video kati zikyasulekinga ku mikutu egisinga obungi bakuba abantu nga tesi police kyeyina okukola kati njagala kubagamba official nti amagye military byebituda courts tezikyakola police tezikyakola kati magye ge gakola mukitegedde bulungi so kati ekyo kibategezeza bulungi temuddamu kuga nti muyogana n'omusajja block him ignore him bw'aba yagala proving he can kill let him record a live video ngatta omuntu oba ng'atulugunya omuntu then we shall prove that Majambere is a serial killer as he says but if not please that is nonsense and bogus information ngenze maaso tugenza kukiddako ekiddako kigamba bwe kiti omuntu yenna ng'oli eyo oli wa people power ng'omanyi oyagala struggling ekintu wetulaga katugenda we bayita mu kaseerezi mu abantu abali ku ground mulina okwegendereza nnyo ebintu byemukola ekisooka jjo nakoze post 3 nga ndi munyiivu nnyo olw'abantu abamu nze kamwakoogera we mbanga nasalawo okuwagira struggle eno nga mpagira Kyagulanyi ne people power sisobola kubanga ate ndi wa people power ate nga nino wa NRM awagira NRM era abatwala ebikula byo maaso nga ate mukwano gwange ekyo no sikikiriza era basinga nabani friend nze nabagobye bobanga oli ngo badde mukwano gwange omanyi wagira Kyagulanyi center munengo okolagana ba NRM 1
tosobola kunga nti oliwa people power nga Balamu atambuza ensimbi z'abana Uganda from day to night, atambuza obutwa gwokulagana embu kyaliwo. Tosobola kunga nti oliwa people power ng'okulagana Eddie Kenzo ali ku ssente z'omusolo eyatunda omwoyo gwe n'amira ensanafu n'agutundayo mu basajja ba NRM n'ogamba omukwano gwe. Ekyo no sisobola. Era buli muntu yenna ali mu people power ng'agira people power nenga akolagana ne Balamu ne Chameleone akolagana ne Eddie Kenzo, oyo taba wa people power. He's just an informant nga bwe magambi majambere. I'm mentioning it again. If anyone defending Kenzo, defending Jose Chameleone, defending Balamu Barugahali, that means he's in people power as an informant, but not as a people power supporter. Nkiddamu, whoever says that he is supporting Bobby Wine or people power what? Struggle. But the other side of his side, he supports Balamu Barugahara, Eddie Kenzo and Jose Chameleone. I don't agree with him because these are the people who hate Kyagulanyi Ssentamu to the extent that if they give them money, they can kill that man in the broad daylight. So ekyo sikkiriziganya nakyo. Ndoza mumpulidde bulungi. Era gwoba oli ngobadde kyaliwe ngowagira abantu abo ba protectinga nga mukola lives mu protecting abantu abo, ekyo kifu. Ekyo kifute mu nzera tombuulirira bwe mbanga nasalawo mu struggle kubanga abantu bamudayininga nabo batayagala. Kati omusajja Odongoto yavuddeyo agamba if he has a chance of poisoning Kyagulanyi Ssentamu he can do it. Then ngati you can talk with Odongoto. He said open that musinga afula okusuna chance esobola okutta Kyagulanyi Ssentamu n'obutwa asobola bumwa Odongoto ng'atula mu parliament. He's the same guy abali amuganda abolukwe kanyamunyo go yakuba amasasi. He's the same guy agenza atunda abasajja b'engulu nga batunda mu NRM. He's the same guy abamanya who is true koni na bikolwa bye bichi na asirika because they've been paid money by President Museveni to keep quiet. Those are the people we are dealing with. Oshitegera nze bino sigenda setondera muntu bulichinze babudde open sagala kubera mukwano gwamu. I rather stay alone than pretending that I support you or I support someone while I'm betraying him or her. No, openly. Oshitegera maaso njagala okwate kalamu n'olupapula owandiike ebintu byengenda okusomera bulungi wano bulungi nnyo naye ow'omutima omunafu oba ayagala okuseka mbadde saagala oseka eno essaawa si yakuseka ngenze mu maaso. Ensi gye tulagamu kati efuuse y'akagumba weegoge. Ekisookera ddala President Museveni n'abantu be bonna nga bwe bajja okuva mu nsiko bonna tekuli Munnayuganda, ekyo mukimanyi bulungi. Njagala basomera amanya g'abantu bo n'amala ge musobola okweyongererako nga ne bamubuuza ekijja kya jjajjawo asooka tekiriiwo. Era nga missoni yaabwe eri nti bayisa delusion banga nti buli muntu yenna ali mu famire zaabwe balina okukola ekintu kimu to resist anyone who comes out to at any cost kubanga they have nowhere to go. Gye baava tebakyasobola kuddayo balina kusisira mu Uganda. Abantu bano amanya gonna basinga obungi mugamanyi naye bonna tekuli ayina kijja kya jjajjawe mu Uganda. Ne bogenda makaga bakazimba makaba bagazimba mu 90s wano bagazimba mu 90s nebijje ebiriwo emote amakaga bategaliko wadde ekijja n'ekimu nebe bafuga Uganda buli kimbe bakifuga. And I want official to tell you that President Museveni muntu ali willing okuleka obuyinza na yemana bamwetolodde abatamanyi wakudda baleese obuzibu. Ekisookera ddala n'amagye gennyini aga UPDF military ne SFC ekisookera ddala amagye agasinga obungi agali mugali kulutingibwa Janet Kaguta Museveni, General Salim Sare, Amama Mbabazi ne Samu Kuteesa
be bali recruiting amagye ga SFC kubanga bo balina abenganda abakona abemikwano abadde bakyali abalamu. President Museveni amagye ge yasobola okubeera nago mu nsiko ge yaleeta ge magye ge yali amanyi Alex of Kagame Kagame Fred Rejema n'abala abasigala badduka ne badde Rwanda badde kuwa Messi bana abasigadde bonagala amagye mula gonna order zigakolerako z'abantu basekinombe enjogeddeko nabo. Era ensonga lwaki buli muntu ayina amajege mu Uganda kubanga bayina ekintu kye balwanirira kati ngenda ku episode esinga genda okubeera enkambwe bana abantu bayina ekintu kye balwana mu kimwerabidde n'owulira omuntu nga yeeyita Omuganda naye nga si Muganda alwanirira abasajja batagenda mulowooza kuwade n'olunaku n'olumu. Kati njala bawulira bana abantu bonna they are non-Ugandans. If you want to prove, ask them their ancestral graveyard ziri ngenze maaso. Asooka ye division CO bamuyita Kavuma jababuli ajjajawo gyataliwo wene munyalwana wali bamuyita Kavuma yeyita Kavuma ono esimu na Uganda. Ngenze ku Major General Eric Kayanja oyazalibwa Lakayi naye ajjababuli ebijja bajjajja bibiri ntajja bibabulira kuba naye munyalwanda. Ngenze ku Kano boogere ono yeyita Muganda naye si Muganda naye musajja munyalwanda naye ababuli ebijja bajjajja bibiri obakimu. Ngenze ku retired Colonel Chief Kiza Besigye Kifeefe aveyo abalage ekijja kyajjajja wechi kimu mu Uganda. Retired Colonel Kiza Besigye Kifeefe njagala abalage ekijja kyabajjajja be kimu Uganda bw'aba kirina. Njagala abalage ekijja kyajjajjawe kimu wekiri mu Uganda. Just one graveyard akibalage. Samo Kutesa Kahamba njagala mugende eri gyafudde territory abalage ekijja kyajjajjawe kimu. Samo Kahamba Kutesa jajjawe kimu jagambe yo jasibuka jagamba nti jakolede ne mwala gwatusogero kwesimba ku kifuba. Samo Kahamba Kutesa abalage ekijja kyajjajjawe kimu emawogola jali. Rahakana Rugunda the current prime minister Wakahagana Rugunda njagala abalage ebijja byabajjajja bibiri jajjawa azala taatawe ne jajjawa jajja abibalage bibiri byokka jasibuke wabajagayo jasibuka. Pius Bigirimana ekikaache mu Uganda kitandikira ku ye. Ono nafunye ne information nti musajja mu kwagala obwana obutabusize sirimu bumala oyo yasula mpiji ku bikondo. Yo mulimu golo kuba nti yava mu nsiko bava mu nsiko yajjanga mulwadde mulimu gwa kusiga bwana bo n'obutobu student abusize sirimu abumazeewo. Oyo Pius Bigirimana family ye tandikira ku ye naye abalage ekijja kimu. Keith Muhakaniz naye nyini abalage ekijja kimu ekyajjajjaawe mu Uganda. Kajina kati wa Uganda Road Authority abalage ekijja kyajjajjaawe kimu. N'abala mugende nga mwoyongerezaako mulabe biki byonna ebigenda maaso mu Uganda mujja tegera nti bana abasajja bonna kye balwanirira nti bajja mu Uganda nga balina kye basuubira okuba era kati kye baagala okukola kuba nti mugezaako kibasuuza bo bamanyi ekintu kye bagenda okukola naye ng'ate mugenda kibasuuza. Ngenze mu maaso. Nali mbagambyeko emboozi gye nabanyumizaako. Bano abantu lwaki abamu bagenze babajjawo bagenze babatta naye nga temanyi lwaki bafa. Njagala bawo ensonga abantu abagenze babatta babajja mu system nga waliwo ensonga lwaki bafa. Njagala bawo ka brief history ku bintu President Museveni byazaakola okuva mu myaka gy'ensanvu mu myaka gy'ekinaana nga tanayingira bukulembeze mulyoke mumanyi lwaki abantu bazze bafa na nsonga ki lwaki amusitiru bakyagenda okufa oba bakyasurvivinze savinga VDN. Mumanyi ekyassa Dr. Kagwa ono yali musajja musawo mutendeke. Dr. Kagwa ono mu biseera ebyo byakatabangu ku myaka gy'ensanvu kinaana yabeera kokko mu ggwanga lya Sweden. Kyokka nga ne President Museveni yatandika okubeera mu byobufuzi yaddukako n'agenda e Sweden n'alekayo Janet Museveni kataaha n'amuleka e Sweden n'abeerayokko
naye olwokuba nti omusajja ono yali talina personal doctor asobola kujjanjaba abantu be yasobola okukwasaganya Dr. Kagona muga nti njagala obeere family doctor wange ng'ozijjanjabira abantu bange omusajja omulimu ono n'agukola bulungi nga omanyi nti ba physician mayi physician sibe abalagiri abantu okujjuza obunyama physician mu lulimi olutufu abeera doctor yabeera doctor physician ono Dr. Kagwa n'agenda akola ensobi y'obulamu bwe bwatalejjusa physician ono kigambibwa nti bwe yamala okukola emirimu gye egy'obwa doctor okuba nti President Museveni yavangawo omwanda we yasobola okweganzika ku first lady n'amufundisa olubuto era kigambibwa mbu omwana omukulu asooka mu family eyo si mwana wa Kaguta Yoweri Kaguta Museveni omwana oyo wa mugenzi Dr. Kagwa mukitegede bulungi ngenze mu maaso Museveni bw'amanya nti omukyalo ono abalize kubanga yasooka n'amufundisa olubuto lwasooka ne balu naddamu n'amufunisa olwokubiri olwoyo omwana kati gwe bagamba omukulu aliwo wadde amanya geeri emmanga naye omwana alina kubeera muki mwana Dr. Kagwa omusajja ono bwe yamanya nti mukazi we ayenze ne kimukwasa obusungu bwe kimukwasa obusungu kyeyakola mukimanyi yakola bw'ati ye nga ye olw'okuba nti yaliko mu gavumenti ya President Obote nga Minister wa Defense balina omufunira omuwandiisi ow'ekyama mbabuulira kati njala batwala mu ka section kano bwe bamutwala Permanent Secretary yali mukyala Ameria Kyambadde ku myaka egyo nga kawala kato anenga ebisero ate kaali kafumbo Ameria Kyambadde ajja ati okukwatagana Museveni okutuukana kati ng'akyalimu bakwatagana mu myaka gyali gimu y'Obote kana kawala kaali kayigirize ne bakaleeta President Museveni akeekyama mu Ministry ya Defense owulira mu Ministry ya Defense nga kekawandiika ensonga zonna za President Museveni muwulidde President Museveni n'abeera n'akawala ako mu office nga bakola emirimu gye gimu ekyava mu kubeera nti muwandiisi wa kyama yafunkira ddala muwandiisi wa mu nsonga ez'ekyama President Museveni ng'agwa mu mukwano n'Ameriya Kyambadde nga batandikira awo nga bayagalira ebbanga eriterikola ki eriwera bwe bayagalira ebbanga eriwera ne batuuka okuba nti olutalo lwatuuka okubeerawo olutalo lwatuuka lw'ekinaana jjukira buli muntu yali yakoze eki buli muntu yali amaze okusaasana buli omu nga adduse nga bagenze President Museveni n'addayo e Sweden okusinkana mukyala we bamala okusinkana mukyala we ne bagenda mu nsiko kati bagenda mu nsiko bano abantu abasinga obundi baali bamaze okusikola okusaasaana President Museveni agenda mu nsiko amala ogenda mu nsiko akola emirimu gye gyonna mu nsiko eno omusajja ono kigambibwa yazaalayo abaana bangi nnyo ku bakazi ab'enjawulo abaali beetebye mu lutalo olwo ngenda bamenyera amanya g'abakyala bano abamu bamanyi abamu bakyaliwo abamu baafa kubanze program yange ebeera open roof saagala sisala mu kigambo nga bwenkyogedde bwe kirina okuba kyo sikiddamu kubanga nga bwe baswaliza ekonomi yaffe we baswaliza Uganda yaffe naffe tulina obbalabisa mukitegeera bwe baswaliza ekonomi yaffe baswaliza Uganda okutta banaffe tulina obbalabisa mukitegedde bulungi katugenze mu maaso kigambibwa nti mu process eno President Museveni yazaala abaana babiri mu Ameria Kyambadde gye bali ne tebasobola boogera saazi baba basirikira yamuzaalamu abaana babiri mu that process naye kati before nga bakyali mu ye struggle bamala okuwangula batandika okubeera mu system no nga tebana baddiza mu lutalo abakyala bagenda mu nsiko President Museveni byasobola okubeera nabo abamu abayinamu abaana amuti yafuna mukisa kola ki bazaalamu baana ngenze mu maaso mu bakyala President Museveni yasobola okufuna omukisa okweganzikako mwalimu omukyala Betty Bigombe simanyi oba akyaliyo Betty Bigombe basinga obungi mwamumanyako omukyalo ono yaliko ko omukyalo w'ekyama ne President Museveni oyo naye waali ati mukwaya gwe bakawumuza ku bwa minisita oyo naye yali mukyala wa kyama wa President Museveni Janati Mukwaya kyenva mula nti ng'abadde akyali minisita abadde ayogera arrogantly yababuulira ensonga alowooza nti ye abadde superior nnyo mu ministry ye tayogerwako unfortunately naye era time etuuka ne bamuwummuza oyo mukyala Janati Mukwaya naye yali mukyala wa kyama eri President Museveni mukitegeera ngenze mu maaso waliwo omukyala teyasawundinga nnyo bamuyita mukyala Madamu Zizinga omukyala Zizinga oyo naye yabeerako mu gavumenti ya President Museveni biseera bisinga yabeerako naye nga era bayina ekyama kye battanga biseera bimu ng'ono omukyala tamanyi ngenze mu maaso Ruth Nankabirwa
gwe mulaba ayogeza amaanyi ayogeze simbo ayagala okufuuka speaker wa Uganda ayagala okufuuka vice president wa Uganda omukyalo oyo era n'ekigambwa ayina omwana mu president we Kaguta Museveni gemaanyi bwe buyinza kwe kujooga lyefujjo lyalina ku bakazi banne lyefujjo lyalina ku basajja balowooza nti abasinga amaanyi n'okutegeera nikitegedde bulungi oyo mukyala Ruthi Nankabirwa mumaze omukyalo mulala Gertrude Njuba Mchara Gertrude Njuba omukyalo ndo zali kyadonde yo. I'm sorry to mention you nembale nokukola nga information yange bwe kola ki bwe yogera. Era na kigambibwe kyamutabagula ne bawo yali musajja FDC kakungwa. Omugenzi Njuba ali bintu ebya President Museveni kubanti ye watateeka takola ki takungulawo. Byensomogezi moza akola ki ezabatabula. Ngenze maso. Bulungi nnyo. Waliwo omukyala ne yali wakyamba mukyala Hajara Semakula. Ono mchala Hajara Semakula right now ndoza akola mu State House naye gyali ali awo tategereka bulungi nnyo nabala kali tumala bano bawezi bali mu lutalo nabamu batadde mu lutalo bakajja sawa zino kati mbabuddeko just brief history bwe tumala okuvaawo bamala okuwangula bakomo mu system bebakomo mu system jukira President Museveni ye ebintu bi abadde abikola nga tayagala mu following naye unfortunately wabeerawo ekizibu ekyajjawo kyenjagala mutegere bulungi. President Museveni aina oba president wa Uganda yena abera ne state lodges mbife benjawulu mu district wabalaza okusula. Dum President Museveni nga akwate emotoka ne convoyize nga agenda mpaka Gulu mu state lodges. Na ye bwe yatuka mu state lodges ezo n'abako tent we yali akampinze n'abantu be bamajja GSF singa gamulinzi. Kumbe yali ayina appointment no mbadde kolo lunaku nga Janet takola ki Janet tamanyi na yo nokuba nti Janet ayina olukanda ku tumukunde yamanya nti omusajja ono akyayagala Meria kyambadde kye yakola tumukunde n'akolagana ne Janet namugamba nti owali omukyala yagala bbaawo naye tukoze tutyo mukwata ka tumukunde n'afuna abaana ba SFC munda muli n'abafuula ba informant bamubuulire biki ebigenda mu maaso mumpuliza bulungi n'abaana mu SFC kati olunaku Meria kyambadde rajja abaana bagamba mukazi azze waali era bali na Museveni tumukunde kye yakola n'asindikira sigino Janet n'amugamba omukazi azze waali Janet yakwata convoy ya SFC kubanga ali akyagina mu full swing n'avuga emmotoka convoy kuva e Kampala paka n'atuuka nebba atuuka ku Kota Gadi bw'ati bwekapa Museveni bamugamba nti omukazi akoze eki ayingiddewo ne yeebuuza ani yategeezezza omukyalo ono nti omukyalo n'akola ki ali wano munnange omukyala ng'awaguza ng'ayingira naye bifo nga tannatuuka ku tent Museveni mwe yali n'Meria kyambadde Museveni bamugamba nti omukazi azze atazze ne convoy ya SFC Meria kyambadde bwali bwa kumakya ng'obudde bukeerera bwe ruti ng'akyali mu kuwujjala mukko bamakamala okuwujja ekiwojjolo ky'okumakya mmanyaako okumakya kalimu abasigadde mukama isijja kabanyonyola bamaze okuwujja ekiwojjolo ali awo ali mu kiwejjowejjo nga Museveni amugamba jiwunya omukazi azze kigatta ng'abo bakigatta oyange nti omukazi yadduka emisinde engoye ezimu yazambalya mu kkubo n'obuwala obumu bwe yali atambudde nabo yabusuula amabega wa tent ne bamuwa amagye ne gamufulumya ne gamuddusa omukazi Janet agenda otuuka bano baali begadangira mu kikulu ekyo nga Meria ayiseemu naye ng'obuwale ng'ekizibiti bwasigala mabega wa tent Meria n'awona Meria bw'awona ebintu bisajjuka naye nga byamunda bitambula mpola abimanyako Muhozi bw'amala obimanyako before Muhozi teyamanya nti yali tannamanya nti Janet si ye maama we bambi unfortunately Muhozi ng'afuna obujja olw'okuba nti kita yali ayenda kujja ng'ate amanyi nti Janet yaani ye maama we Muhozi wayita ennaku 3 agamba omukyala Meria kyambadde nti nkuwadde 24 hours either you vacate Uganda or I'm going to kill you myself mukitegedde bulungi Muhozi Kanyerugaba yagamba omukyala Meria kyambadde nti
nkuwadde essaawa 24 either you vacate Uganda oba nze kennyini nja kwettira. Omukyala Ameriya olw'okuba nti bagamba nti mu Luganda tugamba nti akulabulako oyagala wambazzi. Ameriya kyambadde teyalinda ssaawa ezo. Era yakwata bulungi nnyo ebintu bye olw'okuba nti biseera bye yalina passport emukizo tambula nga tafunye visa n'alinya ennyonyi n'adduka n'abeera e Bungereza okumala emyezi 3 n'abeerayo ng'asirise. But unfortunately bw'amala ofuluma Muhoozi n'ategeera keesi gye yakoze kitaawe amala okutegeera omwana obuzibu bwe yaleese. Then High Command netuula. High Command bwe mala okutuula netuuza President Museveni n'abantu abatonotono bagamba no mumanyi kati wano waliwo chaos. Bwe bamala bategeeza nti waliwo chaos bamala batuuza bulungi bagamba mumanyi nti kye tulina okukola ekintu kimu tiye President tulina omuwewula ku mugugu tutya y'ensonga lwaki gye buvuddeko ebbanga Janet abadde talina mulimu gwankalakkalira nga First Lady as usual si minister si member parliament ne basooka bamugamba Museveni okendeeza nga tulina okukola eki tulina omufuula busy tutya nga bamusetinga ng'agenda yeesimba okubwa MP ng'afuna ekifo ky'obwa MP olwo batandise omufuula busy bw'amala okumufuula MP ne bamusetingira n'afuuka minister n'amutwala e Karamojja. That means nti on a weekly basis Janet alina okubeera mu parliament bw'oba taliya mu parliament alina kubeera Karamojja ng'agoberera ensonga ze Karamojja. That's how Janet bamufuula busy n'aba nga takyasobola kumontalinga ki President Museveni omugugu ne gukola ki ne gumuvaako. Bwe gumala omuvaako nakkakkana bulungi nnyo nga ne bw'aba avudde Karamojja ng'amaze okuva mu parliament ageza Karamojja aba takyalina budde busobola kunoonya President Museveni wawaali oba omunyumiza nti ataka munenjagala kino no n'aba nga bwe bamupangira bulungi yakagwamu bulungi nnyo n'akatuula bulungi n'aba nga takyasobola kugoberera musajja. Naye mu meeting ene yatuula bayogera ensonga nnyingi nnyo. Bamala okwogera ensonga nnyingi nnyo ng'omwana ono akambwadde Museveni yamanya nti waliwo obuzibu butya nti yamanya nti alina okubuulira omwana ono amazima gonna gye buvudde kuba omwana yali akuze. Ekisooka mbagambye tubadde tutandika kati omusajja ono yaleka omukazi we e Sweden ng'akyali mu lutalo ne wabawo yamukwabula ekiwojjolo n'akimanya. Bw'amala omukwabula ekiwojjolo naye ng'akozesa amaanyi ge ng'ag'omusajja n'asalawo agende afune Winnie Byanyima. Bw'amala ofuna Winnie Byanyima n'atandika omudedeza. Bw'amudedeza kumbe ne Besigye process yali adedeza Byanyima naye nga kigambibwa nti omugenzi senior Byanyima yali tayagala Besigye kubanga bano tebagwa mu kkoweri erimu. Besigye tagwa mu kkoweri abali abasajja baki abahima. Besigye tabagwamu ono muhutu era muzeeyi senior Byanyima yagaana Besigye okuba nti ayagala ki Byanyima nga bamwagalizaani President Museveni. Kati ate nga High Command yagamba Museveni nti it's a brave mistake okuba nti omukazi gwe tumanyi official omulekawo oyagale Byanyima. Kyali lutalo lw'amaanyi nnyo okukiza President Museveni okubeera ne Janet Museveni bamulekese Byanyima. Ndowooza mulaba ebintu bino wakati ekyo bwe kirimawo bagezaako nnyo okulwanyisa President Museveni alete mukyala we back era bamale bamukkirizisikanyiza nakkiriza n'aleeta omukyala n'afuuka mukyala First Lady. Byanyima ne bakola ki ne bamulemesa naye mu ndagaano ezaakole bwalimu nti Byanyima okuba nti ali mu Uganda kijja kubeera more dangerous than harm. Ne bakwata Byanyima ne bakwata President Uganda omukyala ono n'omufunira emirimu egimufuula busy naye agende e Bulaaya abe nga tafiira mu Uganda. Era kyekifundisa Byanyima omulimu emirimu gya Bulaaya egya UN okuba nti gyabeera nga tebasobola kulabagana nono mujja we kuba ono yakimanya nti abadde adeddala Byanyima. So that's the reason that's nti Byanyima afuna emirimu gya UN not because yasinga okusoma yasinga okutegeera. It was all about Chiwojjolo system volongoto. Mukitegedde it was all about Chiwojjolo volongoto yetwazisa finese emirimu UN okumujja wano okulozesa abantu nti bakolagana nnyo naye nga system yali yakujjawo n'okukendeza pressure eriwo wakati wa Janet Museveni ne Byanyima. Kati unfortunately olwokuba nti Byanyima olwo yali amaze okukola ki okubeera exposed
ndoza ne muzeyi nga amaze okuba nti awanise takyalina nnyo kyazza omwana already embuzi baagirya baagitwala n'amuleka ono kifefe n'atwala ekiwedde n'atwala ekintu kiri wako kuzaala ki kwe kuzaala ne on several occasions Museveni waba agenze abroad mutera okulaba ebifaananyi nga sinkanye byanyima eyo science asoma atyawo gwe mwewujjanga naye ekiwojjolo bwemusingane wantu mu kolido ng'ate tewali nnyo muntu wali kamera science asoma atyawo wetugambye nti okumootya ebbugu mu giri yalyaki lyagoonya oba mu giri embaata awo science bw'asoma awo bwe baba basinkanye emitala w'amayanja ono taliyo kiki ekiddako awo science friction awo abeera atya otubuliza nti okumootya egiri embaata oba tukuma tutya ebbugu mu giri yagoonya awo bikola ki wewebuliza ekibuuzo awo naawe kyeddiremu kati omukyala wamala okufuna emirimu gy'ebweru naye bamugjawo Janet asigala Janet bw'asigala nga first lady naye bamugjeemu fuse ey'okuba nti amontalinga Museveni asigaza open gap okubanga asobola okukola ekintu kyonna ky'aba ayagadde anytime anywhere kati ekyo nga nkimaze Museveni agamba nti time etuuse okubuutolera omwana ono ekyama ki Museveni agamba omwana nti munange muhoozi njagala kukubuulira ebintu bino naye before nga tannabubuulira bintu bino omwana ono amanya ebintu bino mu ŋŋamba atya Museveni bw'amanya nti Tumukunde yali emabega w'okumulyamu olukwe wano wembagambidde bagabira Ameri yakyambadde opale n'abusuula emabega wa tent Museveni amanya Tumukunde yali emabega waki w'ebintu bino kati Tumukunde kumbe yeekulira akabazzi kugulu kati Tumukunde teyamanya naye bagenda mubega ne bateeka abasajja mu kampu y'abaana ba SFC ne babakwata ne bagamba mu mind mu bantu abategeezezza Janet nti omukazi ono ali wano Ameri yakyambadde bateeka okuba nga bali baana bano ne babagamba no abaana bonna abadde mu kampu bonna ne babajjako amasimu ne babateekawo ne basooka babuuza ani acommunicatinga ne Janet ne baga tetumanyi ne babajjako amasimu unfortunately ne bagenda okebera amasimu gonna nga aliwo abaana badde bacommunicatinga ne Janet ne Tumukunde kati ezo ensongola ki Tumukunde ezamuwumuza ne basooka bamuteeka kale bamusibe ne ku police officers messe ekololo ezimu zaali economical political social ez'ensonga 3 political economically socially mbamba tadde wali nti ye yali mu lukolo okula bisaani mukama we kalema muteeka mu katebe na musiba n'omusiba kubanga yapinga order ezayisobola okuleta President Museveni ki obuzibu yensonga lwaki Tumukunde yateekebwa kaki yateekebwa ali omwana muteeka katebe ensonga zonna zimala okutegereka Tumukunde ayagala kwonoona ebijanjalo atya Tumukunde ategeeza muhoozi Kanyerugaba nti kitaawo yennyini oyo yamuga ti ekisookera ddala Janet si ye maamawo mumpulira bulungi nga Janet si ye maama nga mbuuza maama wange ali luddawa nti maama wo taatawo kennyini yamwettira mukitegera bulungi nti maama wo taatawo kennyini yakola ki yamwettira omwana zipasukaga nti kati bino ebintu birabika bivudde kwanjula katandika butandisi omwana yamanya nti kitaawe ali mu State House Nakasero eriko emiria eriko gate meka eriko gate nnya okutuuka omukulembeze waasula muhoozi yayita ku gate esooka nayita ku gate y'okubiri nayita ku gate y'okusatu bw'ayita ku gate y'okusatu gate y'okuna Museveni yennyini mwasula Museveni bamutipinga nti omwana azze naye mukambwe nnyo Museveni ng'akwata emmundu ye ng'abeera bulindala muhoozi bamugana omuggulira waliwo emmotoka yali ku gate ng'alinnya ku mmotoka waggulu ng'agwa mu kikomera before nga tannalandinga mu kikomera muzeeyi yali yakookinzedde emmundu ye ng'alinze embuzi ye n'agikuba essasi mu kisambi tiyamukuba mu fracture yamukuba mu nnyama muno n'amukuba essasi mu kisambi n'awanukayo n'agwa wansi n'amugaa ki ekikuleese olw'okuba nti oli mwana abeera mwana omusaayi gubya musaayi nga muzeeyi yali yafunye dda intelligence nti omwana yapasuse baali bamugambye edde ebigambo nga bakwata muhoozi nga mutwala wa bamutwala South Africa kumujjanjaba bamutwala South Africa okumujjanjaba muhoozi nga bamujjanjaba ng'awona mayi munywi mulungi ng'agendako mu bbaala kati mu kubeera mu bbaala kigambibwa mbu ono ku bbaala mwe yali agenza okunywa omwenge baali bamusindikidde balumira mwoyo bamugjewo
South Africa mumanyi bulungi nnyo. Ebbala we yali atudde okunywa omwenge. Bw'amala okunywa n'agamba kammala okuvaano ngende neewuguleko ngende mmala okufuka nkomewo. Amala okunywa omwenge gwagenda okwewugulako okufuka. Bakyalibe oba abantu byalina mu bbala omu ajja atuula mu ntebe muhozi we lyakoze ki we yali atudde. Kati banno bannakigwanyiza bali bazze okumugja okigambibwa mbu abantu bano baali beesindikiddwa General Paul Kagame okutta omwana ono. Olwo conflict z'abaana babiri zaali zatandika dati zibandi zitandise leero nga kyagala batte omwana ono wabeewo olutalo sparking. Kati omwana ono bw'amala ogenda muto oyo kufuka ono yabba nabeesukutira ku butebe n'atula n'adda mu katebe ka muhoozi baamukubira amasasi agaamuttirawo. Muhoozi agenda okudda mu bbaala nga bassa omuntu mu kifo abadde atudde yamanya bumanya nti waliwo ekoze eki waliwo ejuunye baba bamala okukuba omuntu bo ne bagenda. Muhoozi ng'akwata ng'afuluma ng'adduka ng'agenda gye yalina okubeera wayita na ku bbiri ng'abuukinga ng'adda Kampala ng'atuula. Bw'amala okutuula Museveni ng'amuyita ng'ayagala mbuulira amazima ng'ekisooka amugati munnaayo ojja kunsonyiwa Janet si ye maama wo. Nambuuza maama wange ali ludda wa? Museveni yayagala mama wa Muhoozi yali mukyala nga wangalya mukono. Era President Museveni yamusanga nga namusinkana namuwujja ekiwojjero unfortunately namufunisa olubuto. Naye President Museveni ono bw'amala okwagala mama wa Muhoozi jjukira gavumenti yali akyali mu gavumenti ya Obote nga mwasavinga. Bw'amala omuwujja ekiwojjero namufunisa olubuto. Olunaku lumu President Muhoozi yali ali mu gavumenti akola naye ng'olwedde mwayeekerera munda mu gavumenti muli. Kati bafuna information nti alina omukazi gw'ayagala emukono. Kati kola olunaku lwe balina omukwata. President Museveni aba yakavuwa mama Muhoozi bw'ati. President Museveni bamukwata bagenda muvuga bamuleeta bamutwala ewa mukama we yali amutumizza. Bamala mukwata General Katumba Wamala ne General Katumba Wamala ndako musoke muleke wano. General Katumba Wamala ne Salimu Sale bamanya amawulire nti Museveni bakoze eki amajje g'Obote gamukutte gamutwala. Nga bajja batuka ku road block. Jukira ebiseera road block during Obote's regime nga natera okugenda road block zali nyingi nnyo. Batuka ku red block basanga President Museveni bakamutuusa bwe bati. Kati okuba nti Katumba Wamala yali mujaaso already amanyikiddwa mu majje g'Obote n'agamini yagalimu. Nga bagamba abasirikale abaali bakutte Museveni babaga nti omusajja oyo mu mutuwa mututumye tumutwala mu barracks e Makindye. Olw'okuba nti baali balina lanka za wansi bakkiriza okuwa Museveni General Katumba Wamala ne Salimu Sale ne bamubawa ne bamuvuga. Bwe bamuvuga ne bamutuusa ne bamuta n'akola ki n'adduka. Bwe bamala omuta n'adduka. Kati ye mu bwongo bwe ndoza intelligence yamugamba nti omukazi ono mama wa Muhoozi yali akolagana abasirikale baani n'amajje g'Obote. Museveni kye yakola yakomawo after some few days ye kennyini single-handedly ne yettira omukazi n'alekawo n'omwana oyo. Omwana oyo Museveni wamala okutta omwana oyo bw'amala okutta omukyala oyo era abantu abakola ku mulimu gw'ogwo yali tumukunde ndooza ne Katumba Wamala ne bajjayo Muhoozi ne bamukwasa ate bamukwasani ne bamukwasa Janet Museveni okumukuza ng'omwana owuwe era omukyala omulimu ndooza agukoledde eddala buki bulungi. Naye ng'oli omusajja kennyini yettira mukazi we. Mukitegere bulungi ye kennyini single handed yettira omukazi olw'okuba nti yafuna intelligence ti omukazi oyo bwe yali ave wuwe kirabika yali akolagana n'abasirikale. Museveni yasooka okusimatuka mu bulamu bwe baali bamuttidde y'ensonga lwaki Katumba Wamala ne Salimu Sale bayiganeeyo kubanga ebintu bino bize biva waggulu. Ngenze mu maaso.
kati bwamala mukola ki bwamala munyumiza ebintu ebyo byonna omwana ono akuziddwa bulungi nnyo aleeteddwa atuuse waggulu kati omwana ono okumujjamu kubanga muhoozi original kigambibwa teyali nnyo muntu wakwagala magye yali si muntu wakwagala magye kati olw'okuba nti bano abasajja balina tteeka y'emu nti bwe bamala okukolako ekikolobero bokunyiiza baddamu ne bakola kye bayita impression ne bakulimpressinga muhoozi amala okumanya kasasiro yenna gyenvuddewo yenna ategedde Janet si ye maama we ategedde ono yatta kitaawe yatta nnyina nga talina kyagenda kikolera kati President Museveni okuimpressinga omwana ono n'amugamba ngenda kuyingiza mu magye ngenda kuwabulira nkajoya yenso ki omwana ono tendekero nyo ly'amagye eryetaagisa ku mutindo gw'ensi yonna asoma amagye era bw'akoma ne bamutikira amadaala limu ku speed mpaka waali kati ku ddaala eryenkana eribulawo kwenkana lya kitaawe to compensate the past nkiddamu to compensate the past nga bwe baakola Janet omwerabiza biri ne bamuwa MP ne bamala bamufuula minister kati ono Amelia kyambadde nga ye okuba nti essaawa zino akyali mu minister basobola mujjawo era bulungi ng'akimanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso y'ensonga lwaki mula nti waliwo abantu abatava mu existence mu byobufuzi nga tebavaamu mu ministry tebavaamu ne bakola bate tebavaamu kubanga kino ekintu kyaliwo ate kikyaliwo mpaka na kati mukitegedde bulungi so omwana ono mukkakanya obusungu bamutwala mu amagye mu nsi yonna ne bamusomesa ne bamutraininga ne bamuwokkulira kati yakulira amagye agakuuma kitaawe n'okuba nti asobola okutowa order n'okukola buli kimu kyayagala ng'omuntu okujjako kye neerabidde kiri bwe kityo oba si kyerabidde kankibanyonyole bulungi ngenda n'empulira abantu nga bagamba nti Kyagulanyi agenda kuleeta ebisiyaga mu Uganda njagala kubajjukiza mu brief history Kyagulanyi senta musajja omufumbo ayina abaana akkiririza mu rights z'omuntu n'eddembe lye yensonga lwaki yagamba nti bayina eddembe lyabwe okukola era mbaleka ne bakola kye baagala kati bano abatambuza wolokoso mu Kyagulanyi simanyi agenda kuleeta ebisiyaga njagala bwa brief history w'ebisiyaga mu Uganda baani ababirya byatandika ddi na lwaki weebiri ngenze maaso wandika ebisiyaga okuyingira mu magye n'okutuuka kati okubanga mwebiri okutuuka obulungi okubeera mu bisiyaga byatandikira mu SSFC uma President Yoweri Kaguta Museveni amagye ga 24/7 7 days a week 30 days a month 12 months a year gabeera gakuuma tegafuna off tegafuna leave the only chance gye balina yakugamba nti balina kwegatta ne basajja bannaabwe okuba nti bafuna sexual pressure eyo ekisiyaga gye kisinga obungi mu magye ga SFC era kigambibwa nti n'enzaala y'omwana mulenzi ono kennyini first son mu amunguuba nnyo ng'edda ly'obukadde olw'ensonga kigambibwa nti naye tatudde era n'ekigambo naye muli wa bisiyaga era y'ensonga lwaki n'omukyala gwe yasooka okuwasa bamuwasize ku kifuba teyali willing kuwasa one bukyanga wasa omukazi balina akaana aka kamu era kigambibwa nti abali b'ebisiyaga abasinga obungi bali mu SFC nkiddamu abasinga okulya ebisiyaga bali mu FCFC so oli agamba nti Kyagulanyi agenda kuleeta ebisiyaga mu Uganda ebisiyaga olwedde mu ebiri ate biri mu magye agakuuma omukulembeze ne magye ga UPDF mujje mutunula bulungi mu magye agali professional omujaasi akola omwaka naye ne bamuwayo mwezi gumu ogenda ku leave naye amagye ga SFC galinga balubo gafiira ku mulimu teeka eyaka mpaka lwega nefa so lubaga nti nkola nnyo muge nti okola nnyo ku mulimu tevaako mukitegera bulungi balubu efiira ku mulimu kati nyalo bategeeza SFC yesinga okulya ebisiyaga mu Uganda
n'abantu ba individual abali ebisiyaga Andrew Mwenda y'omu ku bo ate Andrew Mwenda kojja wani wa Muhozi Kanyerugaba kati okojja bwabanga ali ebisiyaga aba asomesa mutabani we kiki nkiddamu kojja bwaba ali ebisiyaga aba asomesa batabani we ki weewuunye abakungu ba gavumenti bonna basinga obungi balina sente empya n'enkadde abamu balina abamu tebalina baana era weewuunye gwali olabye mukungu wa gavumenti ki akulaga bazzukulu be kubanga n'abaana babe bennyini abalenzi n'abawala bali ebisiyaga nkiddamu baminisita abasinga obungi tebanafuna bazzukulu nga tebalina abaana bakulu abaana babe bonna bali babisiyaga kababe bawala kababe balenzi bonna bali ebisiyaga mumpulira bulungi kati bwe tugenda mu balokole Yesu Mukama yebazibwa amine nene nnyo eddiini y'obulokole nga mulaba eddiini zonna Mukatuliki atula Roma Omuprotestanti asibuka Bungereza omulokole ye talina waagwa naye nga kigambibwa eddiini yabwe head offices enkulu ziri mu eddiini initially zonna zisinga obungi for God's sake era Katonda n'asonyiwa abakawulira ebisiyaga makawulira ebisiyaga byaliwo ne mu Bayibuli era mu ebiri mu bibuga ebyasaanyizibwawo Katonda mwe mwali Gomora ne Somola abasimu Gomora nani ne Sodoma ekibuga ekigamba nti kyali mu nsi eya Iraq na kati bikyaliyo mu ttaka bo bigoberedde bulungi Katonda azikiriza ebibuga ebyo lwakuba nti ebisiyaga byali bingi kati kigambibwa nti ebisiyaga bino olwokuba nti waliwo eddiini ezaateekebwa nga tezikkiriza abasajja kuwasa gye basobola okuyiga kati nga abafaatha abamu tebakkirizibwa kuwasa ebisiyaga gye biri bingi mu Isole mbadde mbiraba bafaatha bakasabanya abaana abalenzi kuga system bwetyo bwetambula naye kati eddiini ekutta akati mu kutambuza ebisiyaga y'eddiini gye bayita ey'abalokole one mu America gyesibuka nkidda mu America gyesibuka ey'abalokole kubanga abalokole basibuka mu America before nga sinagenda ku balokole njaba bajjukiza nti eddiini yali esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa era nga yesinga okusaasana mu nsi yali ddiini y'Abakatoliki ng'era buli wamu etuukawo naye eddiini y'Obukatoliki bwetuuka e Bungereza olw'okuba nti abakulembeze abali mu biseera ebyo baamanya nti eddiini eno ejjako abantu ebirabo naye ng'ate ebirabo bino biba biyamba nsi ziri eddiini gye ziva Queen w'e Bungereza oba ono aliko oba oli yaliko omulala atali ono bakiteewo ono yagenda okulaba nti bo tebafunamu naye abagamba no okusinzira ku ssente ze musolooza fiyole bw'ate bw'atambula omutondo okusinzira ku ssente ze musolooza ne obulombolombo n'ennono bw'eddiini yammwe no tulina okugabana ebintu bino kyenkanyi Abakatoliki ne bagamba no kye tekisoboka bwe baga tekisoboka Queen n'agamba no kubayita okuprotestinga n'aprotestinga agamba no kintu kijja kusoboka okwetandikirawo eddiini yaffe so mu bufunze omuprotestant yazaala omukatoliki yazaala omuprotestant bayawukana mu bintu byanfuna oba mu ndowooza olw'okuba nti ono Mungereza alina okubeera superior than others kati ye n'asala n'agamba no abakatoliki okkiriza ku terms and conditions naffe tugenda kwetandikirawo eddiini yaffe ne batandikawo oprotestant mu Bungereza naye nga they were just protest against the Catholic Church ekigambo ekyava Protestant they protested from Catholic Church and they introduced their own church. That is the Church of England. Story bwetyo bweva bwejja. Kali ngenze mu America abalokole gye bava. Abalokole gye bava basinga obungi emirimu gyabwe indirectly oba openly they praise God, the mighty Allah, fenda gwe tusinza. But indirectly they have two things people moving. One, bali babisiyaga 100%. Secondly, they believe and they worship Illuminati eri under the New World Order. If you want to know the New World Order, go in Google the New World, get the real definition of the New World Order. Go to Google and search about Illuminati. You'll get to know the real Illuminati. So, enedini evuga ebintu bibiri. Mu maaso g'abantu ebalaga Katonda ffenna gwe tukkiririzaamu eyatonda eggulu n'ensi. But indirectly, eddiini y'abalokole evuga ekintu kye bayita Illuminati, enzikiriza ey'okusinza ebyawongo ebinywa omusaayi n'okusaddaaka abantu n'okubateeka mu makubo amakyamu Katonda g'atakkiriza
Mundera etambulirwamu engeri y'okulya ebisiyaga okendeeza to depopulate. The reason as to why kintu ekyajja ekyabasiyazi, not because it's their pressure, it's a system which was introduced to depopulize the world population, not in blacks only but worldwide. Kubanga bw'oba olya ebisiyaga tosobola kuzaala. Omusajja n'omusajja tebasobola kuzaala, omukazi n'omukazi tebasobola kuzaala. Ekyo njala muberekiriya nnyo. Omusajja n'omusajja nga begase batuga minus plus minus n'ogigatta ne minus tewasobola kuvaawo reflection. Bw'ogatta positive ne positive tewasobola kuvaawo reflection. Olina kugatta positive ne minus n'olyoka ofuna ky'oyagala. Y'ensonga lwaki waliwo omusajja n'omukazi ne musooka muzaala omwana addako, but bwe mwegatta omusajja n'omukazi temusobola kukola ki? Temusobola kuzaala. Bwe mwegatta omusajja n'omusajja temusobola kuzaala, bwe mwegatta omukazi n'omukazi temusobola kuzaala. So to depopulize the world population ekyebisiyaga. Naye y'ensonga lwaki mulekana ebisiyaga buli wamu weebiri. Ate nga constitution z'ensi ezisinga obungi ziwa abantu eddembe okubeera mu nsi eyo oba mu mbeera eyo, kubanga buli muntu alina constitutional right. Naye njagala kwogera ekintu nga nkibalaga nti abantu bano baddembe okukola kye baagala kasitaba nga takikuyingizaamu. Ekyokubiri, abantu bano bagaggafuga ensonga lwaki ebintu bye babiteekamu ssente empya n'enkadde. Ekyokusatu, gwe mu butonde bwo ng'omuntu, obutonde bwo ng'omuntu, bw'olaba ng'omuntu nga yeefuula ky'atali, omuwanga chance n'abeera ky'ayagala, tomukakanga kukyuka, kubanga ye kennyini muntu. Katonda yamuwa omutwe n'ategeera. Y'ensonga lwaki Katonda akugamba nti waliwo amateeka 10 olina okugagobera, oba togagoberedde kikyo gy'oli. Omusango guno ogw'okuvunaana guli mu ggulu, so si ti muntu agenda kuvunaana. Abasiyazi balina eddembe lyabwe, kasita abantu tebayingira eddembe ly'abantu ki? Ly'abantu balala. Period. Mukitegere bulungi? Abasiyazi balina eddembe lyabwe, kasita tebayingira eddembe lya muntu. Era omusiyazi tomukubanga omuggo ow'oluyi, no. Kubanga bw'abanga azze naku approaching nga toyagala, don't blame him or don't fight him, kubanga buli muntu alina self approach gy'ayagala ekintu kyali. Bw'aba takukiyingiza mu kifuba, muleke. Kifuba oli wa ddembe, so nga batuma nti ensi ya ddembe okukola kyeyagala. Kiri gy'oli okukkiriza kyakugambye oba kigaana, so nabo balina eddembe ng'eryabo okubeerawo. Omusango guli wa Katonda, si ggwe. Don't judge anybody. Everybody is going to be judged accordingly. So leave those people alone. Let them practice what they want, because that's what they feel they like. They have all rights as long as they don't forcefully involve you in their acts. Okitegere bulungi? Munfunye bulungi ndowooza. They have their human rights, but as long as they don't force you into their acts. Mukitegedde bulungi? Kati njala kuzzayo katono before eno video ngera gimaliza nzire. If Illuminati is witchcraft and is promoted by the whites, and the same people who bloat the religious or religion around the world, you understand, bebalete dini ate beba driving Illuminati, beba driving ebisiyaga. What are they for? And what are they looking for? Mumpira bulungi? Deep into the history of this world, how and where engeri eddini gye yajjamu n'engeri gye yeesumukamu okujja mu nsi esinga obungi, ojja kuzuula ebintu bingi. Naye mpundikira nkugamba, Katonda we yakutonda yateekawo maama wo ne taata wo, yateekawo jjajjaawo, ne yateekawo bw'otamanyi. Gyali mulamu nnyo era bw'okeera kumakya musinzenga. Naye ffe ng'abantu ba individu tulina ebintu bye tweteekamu ebitakkirizibwa mu ddiini ya Katonda oba ebitakkirizibwa mu Katonda. Mumpulira bulungi? Ffe nga ffe tulina ebintu by'abantu byeterawo ba individu Katonda byatatukkiririzamu kubeeramu, naye nga Katonda akola ki? Gyali. Era mugende musabe ne mumanye nti gwe musaba Katonda gyali omulamu ategeera. Ensonga lwaki kunsossa omukka togugula, emmere ogirya,
otambula until Katonda nakujja mu fuse nagamba olwalo lukoze eki lukomye. Naye ebintu bino mubitegeere bulungi nnyo engeri gye bitambulamu n'engeri gye bikola ki. Omuntu yenna ava okuga ndi gundi promoting ebisiyaga. Mubuuze kyoyogerako kimanyi. Mubuuze ojjawa interest yakyo. Era mubuuze bw'abaga nti gundi promoting ebisiyaga ng'alina abaana ng'ate batumanyi tebazaala kiki abagoberera. Mukitegedde bulungi. Ebintu bino byonna bitambula bulungi ng'ebirina okutambula. There is new world order mwe gye mutamanyi. Ebintu nga bitanvu nnyo nga bitambula. So nga njagala okumaliriza video eno ngende ku video ey'okubiri. Njagala okubategeeza mwenna nti ekintu ekigenda maaso mu Uganda, President Museveni alina ekintu ky'abadde tasuubira nti kibeera agenda kozesa ssente okugula bannayuganda basairensi nga tasuubira muntu yali agenda kujja muteekako pressure. Ekyokusatu bo bakola mission ya kulukulutinga amagye okugaaga nti bagenda kubakuba babatte. Ekyokutta it's a normal act of President Museveni and his government, but intimidation they intimidate you to scare you from what you think it is right. That's why they send each and every person to talk whatever they feel they like to intimidate people. The likes of Kamuntu Majambere, the likes of the generals and some members of parliament, they come openly to scare off people. Politics is not a bad game as we hear some politicians mention or say. Politics is one way or the other through which we elect our leaders to serve us, we the taxpayers. Because if you don't pay tax, all those politicians, they can't be there without money. Only money to mistreat us. They are using our money to kill us. They are using our money to become rich. Simply, politics is not a bad game. But politicians are the one blackmailing the word called politics. Because leaders to lead us into prosperity, but not to lead us into hell, as they say. Because for them they say, politics is a dirty game. That means everything which is dirty belongs to hell. So whoever politicians comes out and intimidates anyone, who or she having his own personal view towards his country, that means they're intimidating you. That is not politics. Okitegedde? Tebabalya sente nti politics is that a game. These people, in fact, let me continue. Musigaleko batwale mu session yeyo. Tunagigenda mu gundi ey'okubiri. Mu video ey'okubiri kansoka malize na kino. Politics ono gwe mulaba. Bamuyita data game, but it's not a data game. No. Tugenda kubaze mu system enkadi. Nina ebintu bibiri bengenda explainingira. Ekisooka bakita colonialism. Abali basomyeko history katono njala mumanye ekigambo kibayita colonialism. Colonialism bwe bufuge obutali bwe yagalire. Ng'omuntu akufuga ava mu nsi ndala najja n'akufuga. Ngenda kibadira mu luzungu, ngenda kibasomera mu luzungu, nkibadire mu Luganda. Kisoma kiti colonialism is a policy of a country seeking to extend or retain its authority over other people, or territorize generally with the aim of economic dominance. The colonialism, the country seek to benefit from other colonized country, land and mess. Muchudde bulungi baganti colonialism oba obufugike ku muntu yemu ku nkola ezikolebwa amawanga ageebunayira ne baleta enfuga yaabwe ne bagiteeka ku bamawanga amalala agatali gaabwe okuba nti balina obuyinza, balina efuga bbi, n'okuba nti baagala okutegerera abantu bonna abali mu nsi ezaabwe zitali zaabwe nga babategerera mu byenfuna, babategerera mu byobulamu, babategerera mu buli kimu kyonna okuba nti n'ettaka lye bakozesa mu nsi zaabwe balinako obuyinza
n'abantu kennyini babayinako obuyinza. That what we call colonialism. Ekyo kintu kyaliwo nga tebannabaawo. Omuzungu bwe yava gye yava najja ng'atolotoka okuva mu Bungereza, ng'atolotoka okuva e Belgium, ng'atolotoka okuva e Bufalansa, ng'atolotoka okuva mu Amerika okujja okutwala amawanga gasigadde gonna mu nsi okugatta mu kugassa mu nkwawa zaabwe n'okugabateeramu ebintu nakati ebikyatutawanya. That is what we call colonialism. Ngenze maaso kati colonialism abasajja bano baatuula obanga sinagenda ku colonialism abasajja baatuula bagamba no bana abantu tulina bajjayo mu nsi zaabwe ate tubalete mu nsi zaabwe mu nsi zaffe eno batulimirenga batwoleza amasuwaani batunaaze balunde ente zaffe. We wava ekigambo kyetuyita slave trade okutunda abaddugavu mu buddu. We wava ekigambo ekyo okutunda abaddugavu mu buddu kiri mu baliba abajja okutwala amatwale gonna mu nsi yonna nga bajja abantu babatwala. Era kyova nti abaddugavu abasinga obungi bali mu Bungereza bali luddawa si kuba nti baali beeyagalidde baatwalibwawo bajjajja baabwe mu bufuge obwali obuteyagalidde mu Amerika, Jamaica, Bungereza wawona gye baabona abaddugavu gye babatwala because of colonialism. Eyo colonialism neggwa ne batuna bagamba no kino kirina okuggwa tuleke ensi zeefuge naye nga mu kwefuga baleseewo enfuga yaabwe eri gye baagala. Enfuga yaabwe eyo ne education system kati eri mu Uganda ekyali ya colonialism. Enfuga ya system ya education mu Uganda still kubanga balekawo system eyo okubalaga nti mulina okusoma to spend the money but you can't do anything after school. Naye ng'ate waabwe system eyo baagijjawo dda bakozesa system ndala ya education neffe gye tukyakozesa. Kali ngenze kukiddako. Waliwo kye tuyita neocolonialism. Neocolonialism ekigambo kyekire nti baddamu balina engeri gye baddamu okubafuga mu bufuge nga temumanyi nti babafuga. Kyetandise neocolonialism. Kankinyonyole mu Luzungu ndyoke nkinyonyole mu Luganda. The neocolonialism is the term used to define the economic sabotage of undeveloped countries propagated by developed countries and the large multinational corporation status of multinational corporations. Kyetuyita neocolonialism kitegeeza abasajja bano okubafuga mu nfuga naye nga temugiraba nti babafuga naye indirect babakola ki babafuga mu ngeri ey'okudobonkanya ebyenfuna yammwe ebyokwerinda byammwe ebyensoma yammwe ebyenjigiriza ebyenzikiriza mu ddiini ng'ate babaleetera kampuni zaabwe ezinene nnyo okuba nti zitambuza ebintu bino nga mmwe temumanyi indirectly. Kyetuyita neocolonialism babikola okuba nti babikola nga mmwe temumanyi ate babikola under the undeveloped countries. Undeveloped countries eziriwa era zensi za Africa. Nduza mufunye bulungi. Kati ekyo nga mumaze okitegeera essaawa zino Uganda eri under siege by the British eyo topic mpanvu sijja njagikola olulala. That's why mulaba nti ensi zonna ezisinga obungi zibale ziganye President Museveni okugenda mu nsi yaazo nga ne kuteesa bamuteekako ban. But because due to neocolonialism, the British rule or the British leaders, they are still implies on African countries. That's the reason as why President Museveni went to UK with the thieves to meet the Queen and his rulers. That's why they went there. But unfortunately, some Kutesi is not allowed to go in any country. But olokumanti omongereza achakwasa system ya neocolonialism. Yeso nga President Museveni yagenze ne Sam Kutesa. Era bye bateeseza byonna mujjabira nga bitadde mu nkola. Kati kino kikola kitya? President Museveni ebintu byakola byonna bulijjo omukozi wa Bungereza indirectly. Era mu system ya neocolonialism is whereby the whites creates their own dictators in African countries or in underdeveloped countries like Uganda.
So President Museveni is a dictator who was created by the British, and they are still supporting him 100%. You understand? So these dictators are created by those developing countries due to their interest in those countries. Uganda is rich in minerals. Uganda is rich in culture. Uganda is rich in human resource. So within those factors, that's why the British are still recognizing us without knowing that we are under the neo-colonialism system of the British. We are still under siege, or we are still under the neo-colonialism of the British. Whoever who is there asking why President Museveni went to UK and other leaders of Africa, because indirectly UK still luring other African countries, Uganda included or inclusive. They are using President Museveni and his forces to get natural resources from Congo, from South Sudan, and Uganda as a country. That's why sometimes the government of Uganda came open and said, we mine 80 tons of gold. But unfortunately, when they go to declare those tons of gold in Uganda Revenue Authority, they declare 18 tons of gold. What? The 18 tons of gold, that's what they declare in Revenue Authority. The remaining tons, where are they? Who benefits on those remaining tons? It's the British and President Museveni. They share in the middle. Congo sente zinaze tubanja indirectly Ungereza zinamu mukono. The reason as to why Congo abakongo bafa nnyo babatekamu Ebola babatekamu ebirwadde, because the multinational companies ezikola electronics, ezikola bomb, ezikola ebizigo, ezikola biki zijja materials okuva Congo. Apple laptops, Apple phones, software, smabichi, bombs za nuclear materials zikola ava Congo. Apple products zonna materials zikola ava Congo. That's why Congo, it will not develop ne Jesus ne bwali komo until nga bagambye enough is enough. Muchitegede bulungi. So that's what we call neo-colonialism. Indirectly they are still ruling us. Ne bono kuba kerere nga mwe temusitukidde mu kweyamba nga banna Uganda. Tewali mu British agenda kujja bayamba, no. Nebonoleka nti education system tugikyuse nga President Museveni akimanyi nti bamusigning ino okubeera mu Uganda by force. That's why the education system in Uganda is very expensive than what it was some time back. Kid, now he or she pays 1 million for one term. How much do you earn per month? Ne system kutusomera omwana amala okusomera kenga tasobola kukola kikwanso because the system gibalekawo. Other countries, they adopted other system of education which are practical. The moment you finish senior 4 or junior school, you practically where you can go and look for a job, but in senior 4 dropout can't even make a matchbox. What kind of a system of education is that? I'm just asking. Education system which is in Uganda right now is there because the British are funding it indirectly, okubanga batutekawo bongo babefusigala nga temwena kyemusobola okulowooza. In other development countries like US, Bungereza n'endala, omuntu yena senior 4 dropout asobola okunoonya omulimu kubanga aba asobola okukola ebintu by'omukono, asobola okumanya system. Uganda it is impossible. Even ne bw'omala senior 6 toyina kyosobola kukola. That's why abaana bagraduatinga Makerere engineer tasobola kukola de kikwanso. Engineer tasobola okumanya nti mu luguudo nsobola okumixinga ebintu bino nebintu tukola luguudo. Engineer tabasobola okuzimba ekizimbe. Era we are still engineers from other developing countries okujja mu Uganda. Abaana basomye eddagala mu Kampala pharmacy. Nobody even can make a single panado due to the poor system of education. But you go to India. Abana basoma practical, basoma ebinava nga amanyi software, amanyi bisime biki, basobola okukola eddagala. Mu Uganda omwana omusanga yasoma pharmacy,
naye akikola mu fiolent eddagala lino liberamu contents gun kyekirifula panado, but ask the person who's coming from Makerere University yagraduating medicine tasobola wadde okumixinga wadde eddagala oduwa omulwadde nti awone. No, because we are on theory. We can't do anything. This system of education must change with the due respect, because parents, they spend a lot of money in teaching those kids, but after the end of the day they gain nothing. That's why these people, the moment they get power, and the moment they get in power in 1996, all their kids, they have been studying abroad. That's why after they get abroad, they come back, they get juicy jobs in the government. Why? Because they know the system is there. It was implicated on black people, not to skip even a single foot to develop. Mumpulira bulungi. Owomuntu omunafu ojja kunsonyiwa genda. But this is the fact which is on ground. Education in Uganda is become more expensive but useless in return. You invest but you don't get the profits out of the investment. You invest from the nursery, from the kindergarten, university up to master degrees, but you can't get the profit from the money you've spent on your kids, because the system is vorongoto. The system of education in Uganda is vorongoto. But initially in other development countries, a person or a kid of senior 4 dropout can apply for a job, and he's qualified to work anywhere in the world. But in Uganda, nowhere. If you drop out senior 4, you are failure, a total failure. But in other countries, you qualify to work. You qualify to apply for a job. But in Uganda, I'm a senior 4 dropout, but oh shit. Even you can't stand anywhere to contest in a governmental position. You can't. Because it is there, was planted there. And in the new government, the educational system in Uganda, we have a lot of professors, we have a lot of educated people in the Ugandans abroad there about designing a system in America, provinces. They are willing to come back in Uganda or to choose education as an agent of the neo-colonialism and colonialists is there to exist, to resist any assistance from all Ugandans who can change the education system and the political system. That's the real talking kusanga reality walala wonna apart from on this page. Njagala babuuza kati, of all people bali abroad, abasinga obungi basomako, what are they doing? Abana bagenze ndi diploma baboza masuwani. Bagenze ne degree bera ngudo. Bali Dubai boza masuwani because chechiri wote bache basobola okukola. What do you know? Nti buli kimu nja kikola kubanga that's the answer. You are not specific on what you are doing. Kubanga ye system gye batuteekamu. Talk about the issue of, we talk about the political issues in Uganda, bagenda kutta, don't talk about politics. It is through politics we elect leaders who prosper or who takes our country another step. How would you block someone from talking about politics? You scare people from participating in politics because you know exactly, but if the new system comes, everything is going to change. That's why these people are fighting. They hate the truth. That's why they came outside the politics because they know that if these people come back in office, they will change the system and the reasoning capacity of people. That's why there is a very existent system in Uganda. They send this like Majambe to scare off people from participating in politics. I'm going to kill you. Tolina buyinza ku bulamu bwa muntu Katonda yekka alina obuyinza n'olunaku omuntu lwana afata lumanya.
toyina buyinza. A person who holds a degree ayoza toilet. A person who holds a diploma ayoza masuwani. A person who holds a degree in Uganda ali mu factories abantu engalo bazitemako bakola kyabana bali mu babakube emigga bana basoma mustadi bamuteka millions and millions of money. N'omwana n'ave Makerere dokita tasobola kukola panado. Omwana n'ave Makerere yingine tasobola kukola kikwanso. Omwana n'ave Makerere yasoma literature nenga tasobola kuwandika novel, tasobola kuwandika wa the dictionary. Omwana ave Makerere musomesa nenga tasobola ku explaining a blackboard kubulira abana bagenda kusomesa kigenda maaso. Bi yasoma nebi abazizamu. Bile bintu bino okukyuka. Mu Uganda tusoma tamu 3 pa ya, ensenda zisoma tamu 2. That's the theft of a high order. Ensenda zisoma tamu 2 pa ya, but in Uganda we are studied 3 times pa ya. That is the theft of a high order. Why? Omuntu economic atana kyasobola kukola. Every after 3 months the parent is supposed to pay 1.5 million Ugandan shillings to take a kid to school. Abantu bayina abana musamba bayina abana mukaga. Income ye te balancing na percentage ayina kusasula abana school fees. What kind of nonsense is that? Everything must change. Saa 12 mbade wakola video 2 nendo za time egenda ba video njireke. Okay, kanzije nkole live endala doza mudachikanga 32 kanzije nkole live endala, no problem. Kanzije nkole live endala kuba nademba subiza chi video 2. Let me come and do another video. Okay. Mwebale kulaba.